Ugandan lifestyle. Kati lili puzzle yavaayo ku mikutu egy'enjawulo TikTok ne walala olunno ngalaga obutali bumatifu eri opposition. Kati bangi abagenze maaso n'okubeera nga bamwanukula mu nsonga eno. Gye buvuddeko emabega Kapere yasobola okubeera ng'agenda ne pulezidenti w'ekibiina ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo mu ggwanga era UAE mu kibuga Dubai, era bano nno basobola okubeera nga munnange banyumirirwa ddala obulamu. Kapere ekyo kye yali yasaba Bobi Wine n'amugamba nange nsaba munnange ompa omukisa ninnyeko ku nnyonyi, era ono yasobola okubeera nga mukwasa Selector Devi andowooza ensonga zonna era zasobola okubeera nga zituukira. Kati we twogerera Peng Peng nonno naye alina obubaka bwe yageze maaso n'okubeera nga ateekayo nga kiraga ogwasooka Kapere wabanga aleka mukazi we Mama Trump emabega, guno omulundi omukisa gw'amaanyi nnyo lwa nsonga ate Europe bebamwetaaga. Ageze na posting n'agamba nti good news, comedian Kapere and Mama Trump will be performing in London courtesy of Jose Jobs Link at Ugandan Festival scheduled 6th of July. Everything sorted out. The couple will also travel to NUP convention Boston in August. Ekitiibwa n'ettendo tubiddize Bobi Wine. Ebyokuzimba tujja bikwasaganya basooke banyumirwe. Bangi nnyo abavaayo ne bagamba mutwala mutya Kapere ebweru nga n'ennyumba oba amaka tayina. Lwaki ezo ssente ze mwakozesezza temwamuzimbiddemu ennyumba? Kati bano simanyi oba bongedde ate kusajjula mbeera eri ebo aboogezi, kubanga bw'abanga ate avudde Dubai ate ne kiraga nti ne London kosa ne USA asobola okuba nga agenda ate nga ku luno agenda ne mukyala we mwattu kiba kigenda wala. Kati mu mwezi ogw'omusanvu wakati nga 5 ne 6 kirabika bajja kubeera bataka mu ggwanga erya Bungereza. Naye bino Peng Peng amunnange yageze maaso n'okuba nga abiteekayo. Oyinza obutamuwakanya nnyo kubanga ye ne Jose Jobs Link batera nnyo okubeera mu bino ebintu. Penge ali eyo Sweden. Jose Jobs Link tumanyi n'ekivulu emu ku byasembeyo okubeera nga ateekateeka waliwo ekyo ekya King Saha ekyaliyo nga 8 Desemba omwaka ogwaggwa, ne wabeerawo munnange n'ekirala kyasuubira okubeera nga ateekateeka ku Valentine's Day ate kussa nebyazze ategeka omuli Afrigo. Naye yatwala ne Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP mu kivulu kye baakola era ekyali attended abantu abangi. Kati tubirinze tulabe Mama Trump Kapere banasobola okubanga balinnya ennyonyi. Ebyo nga bikyali awo nabadde kutandikiddeko wali eri waliri puzzle. Liri puzzle mu mbeera munnange ngera bweyongera okubeera nga ebeera mu bigambo byagenda maaso n'okuba nga ayogera. Yagamba mu NUP mulimu abajjwa n'abajja nnyina, ye nayeeteeka eri mu bajja na nnyina, abajjwa nze naawe. Kati era alina ekintu kyerayirira n'agamba n'ekivulu kya EPAS tebajja kubeera nga bakipositinga kusa n'omusapootinga muteeke waaga. Gye bugeredde olunaku olwaleero waliwo posita eyo gy'olaba eya Nubian Lee eriko out tonight EPAS concert loading. Eyo positi eri ku Facebook. Bobi Wine naye asobodde okubeera nga postinga n'agamba tuli eno ekivulu kituwuuba. Wano EPAS yasobodde okubeera nga akola akatambi naye n'agamba bannange abakulu ababeera busy oba batupostinga oba baluddewo mumanye nti babeera n'ebirala bingi nnyo bibabeera bakyakwasaganya. Kati tuli eno ekivulu kituwuuba ye post egenda maaso n'okubeera nga etambula. Nze Ssekaba Murshid.